nti ensaba bannakawempe North lino ebbanga erisigaddeyo ettono ennyo nsaba omukisa kubanga mu musalawo mwe maanyi g'abantu people power NUP kye tusinziirako ge maanyi g'abantu. Kawempe ssaawa eno yeetaaga omukulembeze ali formidable, yeetaaga omukulembeze ablendinga n'abantu ba bulijjo. Naye ate bw'okola ebyo byokka obeera tomazeeyo kuba embeera nzibu nnyo mu bitundu byaffe naddala ekya Kawempe North. Kakati nno olunaku lwankya ampuliriza ye mulindwa jjukira nti bingi bizze bibaawo era bangi ba propagandist naddala abo abataagaliza NUP abazze nga boogerera enteekateeka zonna ezibadde zigenda maaso mu kusunsula abantu bano okulaba nga tufuna omuntu omutuufu ono anaakiikirira abantu b'e Kawempe North. Kakati nno olunaku lwankya ffenna ku makya tukeera bukeezi kugenda wali ku headquarters zaffe Makerere Kavule okubawo ng'abajulize ng'abaami bano abaatuuzibwa mu bibuuzo ababiddamu obulungi ennyo balondako omuntu omu agenda okuwebwa kaadi eya NUP. Wabula era n'ekyokubiri ky'otalina kubeera nga weerabira olunaamala okubeera nga abantu bano balondwamu omuntu omu anaweebwa kaadi okukiikirira NUP mu Kawempe North. Abasigadde omwenda ddala bye baalayira nti bonna bana tebafunye kaadi banaasigala emabega w'oyo anaabaweereddwa kaadi. Kaakati byonna olunaku lwankya tubirindiridde. Bino byonna nga bigenda mu maaso abantu bangi nnyo abamaze dde okubeera nga beegaana mwami Museveni bamaze dde okubeera nga beegaana NRM era bano baatandise dde okusala eddiiro ampuliriza abantu abakunukiriza mu 25 bamaze dde okusala eddiiro ne bava mu NRM ne bava mu FDC ku bifo ebinene obwa kansala obwero C5. Kaakati bano ne basala eddiiro ne bayingira NUP bano nga bamaze okubeera nga balaba amasanyalaze gennyini amatuufu wawegali n'ebyo byennyini abantu oba ensi byeyagala okubeera ng'oba oliawo ampuliriza bigitwala maaso okufuna Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ebibaddewo wali olunaku olwaleero mwenna mwabitegedde aba PLU bamaze ne bagenda mbu bakungubaga mbu beekalakaasa olw'okuba mbu Muhoozi ayogerwako ebigambo bingi mu Parliament. Kati bino byonna bibaddewo olunaku olwaleero wabula abaka mu Parliament abadde bakulembeddwa Honorable Joseph Sewungu mwabaddewo ebigambo ebyogeddwa ebiyitirivu ennyo. Kaakati ono agambye bano bonna abalooleza mu ndowooza ya General Muhoozi Kainerugaba baliko ekikyamu. Agambye nti bano balina obuzibu era ono agambye talina mubaka n'omugwanenya naddala ku abo abamakinza olwaleero ku lw'abasajja bano wabula anenya bantu abo abalonda abantu bano ne yeewuunya constituency zino ezalonda abantu bano zaali ziri kuki. Wabula siyinza kubeera nga tunenya abantu bano bonna kubanga nejjimerwanga alabiddwako Wanjeru municipality. Jjukira nti ono yajjanga wa NUP okubeera nga yeesimbawo wabula nga tumanyi nti yali nsolima ewedde emirimu eyatusimbibwamu. Kaakati ono oluvannyuma bwe yatambuzaako kyatambuzza bw'atyo kalaze entuufu ne zivaayo ne yeeyerula nti yali wa NRM. Kaakati naggamba nti era bangi abatusimbiddwamu okubeera nga bagenda kwesimbawo nga baagala kaadi ya NUP. Kaakati nno wano waliwo okulyawo n'okukombesowani okusunsula abantu bano abataabe nsolima oba oliawo okukiikirira NUP mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwa Parliament egenda okubeera 12 ampuliriza kakati nno omwaka 2026. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso kansooke nkutwaleko katono nnyo ku Parliament. Honorable Joseph Sewungu tutandike naye ngukomyeyo mu lwogoto lwa waka olunaku olwaleero. Era abantu bakimanyi bali musiikibbe banoonya abasaba babajjanjaba. Ekyokubiri bw'oba oli mubaka wa Parliament nga tokkiriza mu buyinza bwa institution yeno erina oversight function ku bitongole bya gavumenti ebirala then abakulonda be balina obuzibu okuleeta wano. Bw'oba oli mubaka wa Parliament ng'olowooza nti osobola okujja okwataakinga Parliament kubanga evunaana Muhoozi ebyakola ebikyamu abakulonda be balina obuzibu si gwe alina obuzibu. Naye ekintu kye njagala muwulire abantu political accountability n'okulaga nti okola ebyobufuzi tekyetaaga kukozesa busiru olina okukozesa obwongo. General Muhoozi is a serving soldier. Ayina limits bwakoma era ezo limits bwakoma buli lwazibuubuuka ebizibu ebisinga bireetera kitaawe na famire ye. Abantu balwana nabo bakyalina emyaka 4 mu maaso okubeera ku nsi ye nga taliiwo. Temutidde bajje of course kino ekizimbe sinze nkifuga nze wanda byonga nkutte emmundu nga nkuuma wano
naye omuntu omubaka wa parliament alowooza nti ajja kulumba institution kubanga asanyusa mutaani wa Museveni amanyi kimu nti abaamulonda balina ekizibu yesi alina ekizibu. Kakati nno mwenna mukimanyi nti mu paliamenti mulimu obukiiko obw'enjawulo obutunulira ebintu ebyo eby'enjawulo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Era akakiiko akamu akalimu n'omubaka amanyiddwa nga Honorable Derrick Nyiko bano baayita muhoozi mu paliamenti ajja nnyonnyole ebigambo bya twitinga ebitalina mutwe na magulu, bya twitinga ebitakwatagana aba ategeeza ki okuswaza Uganda n'okusiga ekifaananyi ekibi mu mawanga amalala agabadde gakolagana n'eggwanga Uganda. Wabula muhoozi yagaana okujja mu paliamenti ne basindika abayambi be ababaka ne bagamba tetwagala abo, mmwe ne muhoozi tubaawula. Kakati muhoozi n'atwitinga n'agamba tayinza kutula n'abantu bano mbu baddiikuula, era ono yavaayo n'agamba nti bano baddiikuula. Kakati nno ebigambo bino byonna ne byongera okubeera nga ababaka bano byabatuuka ku mitima. Kakati ne bongera omuteekako akazito. Kakati nno bano kwe kuvaayo ne biddayivaazoni byabwe ebyokwekalakaasa mbu okulaga obutali bumativu mbu muhoozi ayogerwako ebigambo mbu ebitali bituufu okusinziira ku ye mbu ekitiibwa kyalimu. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala nsooke nkulage ku katono nnyo ku bantu abo benkugambye abamaze dde okusala eddiiro ne basalawo ne bagamba tujja kutambulanga ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, tujja kutambulanga ne NUP. Wabula bano beetaaga akasengejja konko sadida kubanga bano bantu beeri Kasese. Jjukira nti eno wali abantu bangi abaatugumbulwa ku regimu eno eya Mwami Museveni. Kakati bano bebasaze eddiiro. Nabyabufuzi abali mu bibiina ebitalina masannyalaze ng'enjogera ennaku zino bweri batandise dde okusala eddiiro okudda mu ebyo bye basuubira ebiyinza okubakomyawo mu bifo byabwe. Okukakasa kino bakkansala 24 okuli ne sipiika w'eggombolola ya Muhocha mu disitulikiti y'e Kasese basaze eddiiro okuva mu kibiina ki FDC ne NRM okudda mu kibiina kya NUP. Bano baaniriziddwa amyuka pulezidenti wa NUP mu bitundu by'obugwanjuba bw'eggwanga Jacqueline Tushabe wakati mu kuyoogaana okw'amaanyi. Okusinziira ku ssentebe w'eggombolola lino Asanayiri Mugusha tebasobola kusigala mu kibiina ki FDC nga bakulembeze baakyo ab'oku ntikko. Kigambibwa bapepeya ne gavumenti eri mu buyinza kyagamba nti tekina gye kibatwala. Iba yikaluma meeting yo bubisobiso mwana byo muwire besi jack akahuluko mu FDC amabwinde abojo bali mu okuhedi FDC babiri ende wa Museveni ya 39 billions amabwire ashamwa yenda yishebye shek mama bisi isi mulibo wobi. Ntunda John ne Masereka Samuel bagamba nti balimbiddwa okumala ebbanga ddene ng'ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza kibasuubiza empewo ate nga n'ensonga eziruma abantu omuli ebyobulamu ebibi saako okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo nabyo tebikoleddwako. Namyeka eminyuho yenno abojo banyita bateba abekisandre neryo muna byanabo ebakatubura bati embere n'ebintu tukasatungitwe kubanga awo yali manisa orugudu lwaye eningana ngayitinengera kati kama nyikulo orugudu. Abalala bategeeza nti beeki bajje mu FDC bwe bukulembeze obw'ekibogwe n'enjabuka n'eziri mu kibiina ekyo nga kati baagala ekibiina ekisobola okubatuusa ku buwanguzi. That whoever has crossed today, you should provide something if you have, such that they can have also t-shirts. Yes. Ate bo bannakibiina kya NUP e Kasese abalala nabo balina bye boogedde ku ky'abakulembeze bannaabwe okusala eddiiro. Njagala babeere bagumu nnyo nti ekibiina kye beegasseeko kibiina kya ddembe, kibiina kya mirembe myereere. Mbasaba mwena timutya naye tuli ku lugendo tujja kutuuka bulungi. Wano ssentebe wa disitulikiti y'e Kasese Brian Basisa wano wasabidde amyuka pulezidenti wa NUP mu bbendobendo lino okutuusa eddoboozi lyabwe era basabe pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaleko mu kitundu kyabwe abazzeemu amaanyi ku nteekateeka y'okulwanirira enkyukakyuka. Kingwa ekibira ekisigiire mwana jo bine pulaani y'okukitwala nyabulimwe mulebe hale teka tuteekateekere itwe n'abaana biitu n'abiijukuru n'abiijukuruza tubakorere Uganda enungi eraba esiimise. Mike Mutebi ne Robert Kule, BBS Terefayina Gambuuze.
kakati nno bino byenanga bikyagenda mu maaso olunaku olwaleero nakoledde akatambi akasoose n'enkulaga ebigenda mu maaso mu bitundu by'ebusiru ewakiikirwa omubaka amanyiddwa nga Medard Lubega Sseggona akalya amaggwa kakati ono nga wa NUP era ekitundu kye kigambwa mbu waliyo emmotoka ezigenda nga ziwamba abantu mu budde obw'ekiro ebigambo binenemu kakati abantu bano abawambibwa babakaka okubakwasa amajambiya kifuba era babakwasa amajambiya ne babakuba ebifaananyi kakati oluvannyuma ne babakwata nezi vidiyo babamala bakwata vidiyo ne bakuba ebifaananyi bano ne babayimbula ne babagamba mugende era ng'ekikolwa kino kikolebwa mu bitundu ebyebuddo kakati nga bakikola mbu bakuuma ddembe bennyini abawedde emirimu abalina n'emmundu ezandikuumye abantu bano kakati bw'ogaana okukwata ka vidiyo oba okukuba ebifaananyi ng'okutte ejjambiya kigambwa mbu bano batwalibwa ne bateekebwa mu bifo eby'enjawulo ebikambwe mu bitundu by'eyo kakati olwo ne batandika okubeera nga batulugunyizibwa basajja battu ampuliriza mu mbeera ey'ekitalo ennyo kakati nno omubaka Sseggona akalya amaggwa tannaba kubeera ng'avaayo ku nsonga zino wabula poliisi evuddeyo n'ebyesammula bino byonna wabula ate n'egamba mbw'egenda kukola okunoonyereza byandibambu ng'ebyogeddwa bituufu kakati ne twebuuza bwe kiba nga ne poliisi tennaba kubeera nga emanya amawulire gano kyokka nga kigambwa nti ba victims abatuukiddwako ensonga zino oba abakwatiddwa obutambi n'ebifaananyi basukka mu basatu okusinziira ku bigenda mu maaso nga poliisi tennaba kubeera ng'emanya ebintu bino kyewuunyisa jjukira nti amawulire mangi agabeera gatambula naye ng'abantu bano ba poliisi oluusi baagala bagafuule ag'ekyama kaakati nno olwo kamera ne zivaayo ez'abantu ba bulijjo ne bavaayo ne beerwanako era ebintu bingi nnyo ebirabisiddwa naddala ebyo ebyantuukiddwa ku bannayuganda oba oliawo ne tubisimatuka jjukira nti ebitundu by'e Masaka baamaze dda okulangirira nga bagenda okutemaatema abantu ampuliriza nga bwe baakola ne ku mulundi guli ng'akalulu ka 2021 kaakamala okubeera nga kaggwa era abantu bakwata mu 20 be baatirimbulwa mu nkola eno ey'okubatemaatema n'ebijambiya kaakati nno kyamaze dda okubeera nga kikakasibwa era amawulire gafulumye dda nti bagenda kuddamu nvuunulabibwa okutemaatema abantu bano mu bitundu era bye bimu eby'e Masaka gye baba batemaatema luli kaakati nno ebigambo bino bw'obiwulira ampuliriza asooka naawe okakase ensonga eno kubanga oyinza okulowooza ntwogera bwogezi wabula ebigambo bino bituufu byennyini okusinziira ku maloboozi gano oyogedde ku bijambiya naye ebijambiya byatandise dda ewaffe ebuddo mu kikondwa buddo ekikondwa buddo ejjo baleese emmotoka bano nva kukola bano banva kunywamu bano banyinyuka nzira waka bapaakinze emmotoka nga bakugamba linnya emmotoka bayomodde abantu nga 30 mu Kyondwa Kisozi buddo kiri mu Wakiso oba owulirayo naye ogenda ku poliisi babuuza mukoze eki nti olina okukkiriza omusango okudda ewaka bakwata ekijambiya nga kijjudde omusaayi ne bakuba n'ekifaananyi awo nodda ewaka buli omu nga kye bamukola ayagala okudda eka bakwasa ejjambiya ng'eriko omusaayi ne bakuba ekifaananyi n'obakuta nodda ewaka kati lwakuba ndikodinze ku screen recorder naye biganya okuplayinga eddoboozi ly'essimu liganya okuplayinga okitegeera kwambadde mbirikodinze naye biganya okuzannya simanyi lwaki kati ate obadde wakamala okwogera ku bijambiya that means bagenda babakubye ebifaananyi ku ssaawa y'okulonda babajjeyo balikomewo babakime kubajjukira basigaza ebifaananyi byabwe nga bakutte n'ebijambiya ebirina omusaayi okitegeera kati abantu abo ebijambiya bibune atinka bajjayo babanoonye kyensuule bajja kuddamu babanoonye bagambe nti bano babatemyetemye abantu b'ebijambiya bana pasita mpulidde nga nzigwawo sitange nga ŋŋamba tubadde ku ssimu ne balowooza nvuddeko nasigala nga nyuma ne bemaamalo mugambe tutambula kiro bajja batema abantu ebijambiya kati alowoozezza nvuddeko kumbe mpulira sitoole yonna pasite waffe Kisozi buddo bayitawo mu Kyondwa ekyalo kiri mu Wakiso nga wowulyaga amasomero nga ku buddo college side eyo mpulira ntidde
bano abantu ebijambiya biri serious, bagenda kutta abantu, bagenda kukwata abantu abatalina musango. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, ampuliriza biri mu Buganda we bitokotera. Kakati nno amawulire amalala oba obaolyawo bannayuganda nga bakulembeddwamu Katongole Julius mu miransanafu basazeewo ne balayira ne bagamba tebagenda kuddamu kukkiriza muntu yenna kasitaaba nga alina erinnya nga ly'Abaganda. Wuliriza, kasitaaba n'erinnya nga ly'Abaganda tebagenda kuddamu kumukkiriza kuvoola na kutyoboola kitiibwa ekya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ono akwatidde bannayuganda ampuliriza bendera ey'okubeera nga abatwala mu nsi ensuubize. Omusajja agamba nti kaakati okusinziira ku mpuuga kye yakola ono finito ow'ebitaano ampuliza yakwata mu nsawo y'abannayuganda nawe amatukamu ne miliyoni 5 n'azikkiriza ate oluvannyuma n'azeegaana. Kakati mu kifo ky'okwetonda ensonyi n'azifuula obusungu. Abasajja bagambye tebagenda kuddamu kukkiriza muntu n'omu, bagenda konfrontinga omuntu yenna, k'obenga ofaanana otya, k'obenga gwani anaagezaako okubeera nga ayogeza ekirimi oba natambuza ebitege oba enkobogo ate nga yatondebwa mulamu bulungi. Kati abasajja bagamba nti kino kiwe ekyokuyiga kibaire ekyokulabirako eri abo bonna abadde bagufudde omugano ng'ogw'enswa okubeera nga bavaayo ne bakozesa amannya ag'Abaganda ne batandika ate okubeera nga bavoola Omuganda naddala oyo omwagalwa w'abangi ate ensigo eyagala. Ampuliriza kati ebigambo bino bikulu nnyo, sooka obiwulire ate nkomewo n'omulongo wa Somulutansozi. Tulaba Mukiga alwana Kyagulanyi, tetulaba Munyankole alwana Kyagulanyi, abalwana Kyagulanyi mu Baganda. Mu Buganda tugenda bateekako question mark oba Buganda. Ate ku mulundi guno omuntu amanyira Kyagulanyi tugenda mweŋŋanga kuba oli mulonde wa Katonda. Ffe Kyagulanyi Ssentamu atusula ku mitima ye Moses wa Uganda neddala nga lwaki towagira Kyagulanyi. Ekyabadde Busoga temwakirabye, ekyali Eyumbe temwakiraba, ekyali Ekisolo mbakolimira mpuuga. Mpuuga Kyagulanyi yakufuula kyoli era mbagamba abantu bonna ab'Emasaka mpuuga mubagobe ku mikolo. Nawulidde omusajja omukulu nga ameketange babeyita batya abalukanga ebiberenge mbonze yabalaga Kyagulanyi n'otunulya Bebinduya. Bebinduya etalina bwongo muswasisa ekitiibwa. Mpuuga ali musajja wa kitiibwa. Kyagulanyi n'akulaga ensi ne Katto kyaswana kwogerera ku Niigiina ne ku Niigiina tebakuyita wetegekera emikolo. Musajja mukulu gendo yalula abalongo, gino si mikolo gyakwalula balongo. Era tukugamba Mpuuga rest in peace. Ekyo kiwedde era nkimaliriza. People power, our power, NUP kunga Bobby kunga, kunga Kyagulanyi kunga, kunga abavubuka kunga, ekyo kiwedde nakyo. Kaakati nno ebigambo byebyo, wabula kino ekyakolebwa NUP okubeera nga bakwata abantu bano ensi yakisiima abantu 10 ne bateeka ku minzaani. Wabula nga bw'omanyi nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu. Kaakati omusajja ono Mubaraka Munyagwa eyali ayagala okubeera ne kaadi eya NUP ne bagimumma nga bamaze okumulaba nti nsolima. Kaakati bano bonna ensonyi bazifuula obusungu. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala nkutereko emboozi nga twegatta ku muganda waffe Muliisa ono ku bigambo by'omusajja ono Mubaraka Munyagwa byayogeredde pulezidenti ebitali birungi. Wabula bagezezaako okubeera nga bamusomesa ebbanga ddene omusajja ono yeefuula amanyi, naye nga naye musajja wattu talina kyamanyi kubanga abantu b'e Kawempe ono baamala dda okumuzira, baamuzira ne bamugaanira ddala. Kaakati ensonyi yasalawo zifuula busungu. Wabula nga sinabeera nga ntuuka ew'omusajja oyo. Omusajja ono amanyiddwa nga omuyambi w'omugenzi Muhammad Ssegirinya Alex Luwemba-Luswa. Kaakati ono eyagenze ku malaalo g'omugenzi Muhammad Ssegirinya ebigambo byongedde okumwonoonekera, era kigambibwa mbu abantu babadde afunye ababadde bamuwagira abadde bamutaddemu obwesige nga basazeewo batambule naye nga bamwagala. Kaakati beefukuludde bagamba nti omusajja amaze okubeera nga abayiwa, ono mbw ayozezza nayanika mu ttaka. Okusinziira ku bigambo bino ebigenda mu maaso omusajja bye yayogedde ng'asaba omugenzi Muhammad Ssegirinya mbw ajja alwanira ekkaadi, kyokka nga musajja wattu yafa dda alinga mu kudaalira. Kati ebigambo bino byakutte ku bantu bangi nnyo, naddala abo abakkiriza mu NUP n'omugenzi Muhammad Ssegirinya nga bagamba nti kino ekikolwa ekyakoleddwa omusajja ono kikolwa kyafujjo nnyo, kikolwa kibi nnyo, kikolwa kya butiitizi, era kikolwa
kyabutamanya kati bino byonna nga bigenda mu maaso okumusomesa ate kuzembo pya era abantu bagamba nti ono ayina kubeera bubeezi kansala NUP muyambe emwe kadi kuba kansala wabula kuba member of parliament tatawaana kubanga okusinzira ku byalesezza yazze mbulungi ebibuuzo ebyamubuuziddwa kyokka ate oluvannyuma bwe yamaze okwoza musajja wattu najja yanika mu ttaka kati emboozi eno gye njagala nkutwale mu butereevu nnyo bwe njikujjamu ate direct nkutwale ew'omusajja ono Mubaraka Munyagwa byaguddeko byokya mulongoosa mu Lutansozi yavumula endwadde eza buli kkala ennamba yeyo mukooneko. Muganda wange Muhammad Issa Luwemba abangi gwe bamanyi nga Alex Issa Luwemba ogamba otya nsubire nti embeera ekutwala malidaadi saana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nkwagala nnyo nkwagaliza nnyo tuli ba mikwano tumanyiganye era waliwo ebitugatta bingi ne nnina ekibuuzo oyina amagezi oba toyina magezi ansa eri nti oyina amagezi then lwaki amagezi go togeesiga nti gasobola okukutuusa mu lugendo lwo gy'oli mu kugenda mwabadde mu debate ku kitebe kya National Unity Platform nkakasa abawagizi bo tewatuyiye ffenna era twabadde eno nga tuwaga nga tugamba nti musajja waffe apafominze bulungi nga tulinda lunaku lwanca lwokka okurisiivinga kaadi yaffe naye ate ebintu by'oli mu kukola mu kiseera kino biraga bw'oteesiga magezi go waliwo kye tuyita okwanamya ekintu kyo kifuuse ejjuule tekikyawooma kubanga tekikyalina kigenderwa kakati ndabanga ggwe atakyayagala kufuuka mubaka ayagala okufuuka obufuusi sereebu oba ow'ettutumu okukwata akazindaalo n'abakamera n'ogenda obiteeke ku ntaana ya munno ng'emmeeza kw'ogenda okumubanjiza kaadi gy'olese e Kampala kabonero ak'essimba alala nti ggwe wennyini teweesiga bwongo obwo ye abaffe kaadi bw'oba wabadde oli mu kugisaba muganda waffe Seggirinya ate akazindaalo kabadde kakyo okukamuteera ku malaalo yabadde tawulira gy'ali oba kamera zaabadde zaki mu bufunze mu budde obwo mwabadde temwogera na Seggirinya weewaawo nga mwabadde mwogerera ku ntaana ya Seggirinya naye nga bye mwogedde ne Seggirinya agenda birabira ku TV ekintu okyonoonye kati tubuzaabuziddwa oyagala fuuka mubaka oyagala fuuka sereebu wali mu debate nkakasa nti abakwagala bakiwulira nga tewabayiwa ate bakwekanze ogenze ku malaalo ga mufu kumusaba kaadi taata towummula taata teweebaka taata towummula be bano nno abatafa kubakkiraya nti abataagala kukeera abatawa mirimu kitiibwa naawunzika nga ddusa agenza afukamidde ku malaalo ka nnyina maama munnange gye wandeka ebintu si birungi maama munnange gye wandeka ebintu si birungi akuyambe ki oli yagenda naye yalemu okweyamba okugenda ate oyagala ayambe ggwe asigadde ku nsi gwe waziika era nga gwamutegeerera ti alina kubeera wali mu kisaawe oba alina kubeera mu maka ga kitaawe ate gwe oyagala akuyamba ofune kaadi ya National Unity Platform amagezi go bw'oba owulya togeesiga tewaliiwo muntu yenna agenda kwesiga era sirowooza nti waliwo omulonzi omusiru akyayinza okukuteekamu obwesigwa gwe omubaka gwe baali babazenga omugezi eyajja mu debate n'ogiwuuta buva n'olabanga saakikkaatiriza bulungi nina okuddukirako ku malaalo g'omufu musabe emikisa egiriwa Alex Issa Luwemba egiriwa ekituufu ekintu okifudde nnyo jjuule omupiira baguwa omukka ogw'ekigero omupiira singa bagupika amafaaya gukuba emmundu pya kangereze ku basiika obw'okulya obundaazi oba capati balina akantu ke bateekamu bakayita baking powder nene wankubadde bye basiika baagala bizimbe tebayiwaamu buyi bapima bupimi nabwe kityo muganda wange mu kiseera kino yiga okupima obeeko wookoma ekintu kyo kisussa okwanama
ekintu kyo kitandise okutama abantu, ekintu kyo kitandise okubeera nga tekikyalina kigendererwa. Gwe ate wootuukira ku mbeera eba nga teyeesiga bwongo bwo kubanga ke kaabadde akasengejja kakupima bwongo nantegeera. Naye gwe wennyini mu kaseera kano olaga nti teweesiga bwongo bwo ate oddukidde ku muntu gwe wafa okoze oti kubanga kuba muzinga olabika waliko. Omuntu gwe wayambaza akantu wano, omuntu gwe waziba amaaso ate gy'oddukidde. Towummula, tata towummula, mpa kaadi, tata towummula. Lwaki oduulire omufu? Era lwaki okola ebikolwa by'okusamira ku malaalo g'omufu? Kaadi ogirese ku kitebe kya National Unity Platform ate osiyagguse ogenze Masaka kunona kaadi oginone ku muntu gw'omanyi nti akyali wali atudde. Ne ku malaalo nga kuogenza okusaba kaadi kati saasira abakwagala era abakukkiririzaamu abakimanyi nti teweesiga ntegeerayo era okitwala nti omufu alina influence y'amaanyi esobola okukuweesa kaadi okusinga entegeerayo. Luwemba Seggirinya kyatakukolera mu bulamu tagenda kukikolera. Gambye mbu yeekocceera. Seggirinya kyatakukolera mu bulamu tagenda kukikolera. Olugendo lwa Seggirinya lwakomekkerezebwa dda. Kakati ekisigadde ggwe kwe kutuusa ebyo Seggirinya bye yali ayagala okuteeka mu nkola. So si Seggirinya kuyambako kumutuusiza bye yali ayagala okuteeka mu nkola. Kaadi ogirese Kampala, ate ogenza owunnuna ng'empuuna malungu e Masaka, ne bannamawulire tinonye kaadi ya National Unity Platform ogisaba omuntu eyafedde ogimusabira mu kamera naye agenda birabira ku TV. Oba yabadde tabiwulira nga kyabadde kyetaaga okuteekawo omuzindaalo. Kubanga gw'osaba ate kw'otadde kamera kw'otadde n'omuzindaalo owuliza baani abatali ye. Ekigendererwa kyo mu kyo kyabadde ki? Era nga ffe abalonzi abakukkiririzaamu otuleseewa. Enseene etambulira ku ggwe kyova olaba nnagamba akaakaana kamalali akaali kammanyiira. Yeekalera baana b'abaavu nze kitange mirundi yali mugagga ensi. Tetambulira ku mwana wa gundi. Ensi etambulira ku ggwe. Era abo bagamba nti ndi mwana wa gundi babuuze bba abaana bo balibeera baana baani? Nze yeekolera nnyinza okuba siri mwana wa mumanyi wadde ndi. Naye ate nze nfuba nnyo abaana bange babeere batabani ba yeekolera. So tolwananga nnyo okubeeranga mutabani wa gundi. Naye olina kulwana nnyo baana bo kubeera batabani bo nga ye ggwe gundi. Kati bino byoddamu Seggirinya kino nali muyambi wa Seggirinya kino bannange twakola bwe tuti. Kaakati tandika okulima olubimbi bonaawe alibeera omuyambi wakwenyumirizeemu nga Seggirinya. Ekyokubeera omuyambi wa Seggirinya twakimanya era kyali kirungi nnyo wamuyigirako bingi. Gwe baani abagenda okukuyigirako olw'oluyimba tulukooyi. Bino ebintu si bya sympathy vote muganda wange. Si byakujja n'okaaba amaziga kyale n'obululu bw'okukaaba amaziga tubulabyeko. Beebo Veronica Nannyondo buli yatutunulanga mu maaso nga tukaaba ate nze jjukira nabagamba nze omutima gwange munafu. Nze nina ekyejo nkwatibwako mangu ekisa. Kati Susan Namaganda bwe yafa Veronica Nannyondo buli we yajjanga teyayogera kintu kyonna. Teyatuwa manifesto ye, teyatugamba kyagenda tugattako, era tetwamulonda lwakubanga tumanyi nti alina kyagenda tugattako. Ne maziga twakaabanga bukaabi. Nze nina amaziga mangi ekyo sijja kukibalimba. Buli ntunulya omuntu akaaba nange nga ntandikirawo okukaaba. Kakati abo ba Veronica Nannyondo simanya muganda wa Serena Nebanda, simanya muganda waani abajjidde ku miranga tebakoze. Era bawunzika bafuukidde abantu ekizibu. Kakati naawe mbadde nkusaba lekeraawo okujjira ku miranga kuwoowe nali muyambi wa Seggirinya olw'abaana be. Muleete Naggirinya afugire ddala.
wa maama wa Seggirinya yabajja kubanga bibanga bya Seggirinya ku mulumo guli muganda olowooza teyazaala oba talina baamuzaala kitegeeza aga amafuta Seggirinya ge yakunywesaako ne gakutambuzaako kwoba otandikira takyalina kirala kyagenda kukuwa baaba tewali kyogenda kufuna mu Seggirinya kipya kyataakuwanga mulamu naye muve ku malaalo abafu baakoowa entalo zammwe Kyagulanyi ayagala nnyo obuyinza ekijja omulemesa politics abagenda okulonda si beevoola Magaduula abagenda okulonda kuliko Honorable Bobi Wine Honorable Nyanzi kuliko muganda wange Nubia Nili owekitiibwa Eddie Mutwe waliyo omulala bamuyita Tony Hose Munyagwa Mubaraka mugati gwa bata anzijukiza ebigambo eby'Olungereza bigamba nti hell has no fury like a woman scorned. Nti tewali bukambwe n'obukambwe bwa Gweyena tebwenkanankana ku mukyala agaaniddwa naddala omukyala oyo bw'aba alowooza nti mulungi, bw'aba alowooza nti buli kimu akirina atuukiridde, bw'aba alowooza nti yakula n'abala kyokka gwe n'omugamba nedda obukambwe bwabeerako tebumanyina bwa Gweyena. Listen. Magaduula abagenda okulonda kuliko Honorable Bobi Wine Honorable Nyanzi kuliko muganda wange Nubia Nili owekitiibwa Eddie Mutwe waliyo omulala bamuyita Tony Hose waliwo Selector Davy waliwo n'omulala bamuyita Dry Tea bajja kutuula balondi bagambe candidate yo ne Sauda Madada yajja okuba abaweereza empapula awo. Very glad to be here on Mordecai Mulisa TV. Wamagwe nga president wakugambye subscribe to the Mordecai Mulisa TV, okay? Yengeri gy'osobola okulaga obuwagizi teekako like nga ekimu ku byokola mu kulaga obuwagizi ate era teekako endowooza ku bino byonna. Olwali tugenda kwogera ku enteekateeka ez'okulonda agenda okuddirawo omubaka Muhammad Seggirinya mu bigere kadi bajja bakunaku lwakubiri leero balaza Monday, so nja kubeera nga betugenda okutunuulira omuyambi wa Seggirinya yagenze ku malaalo ga Seggirinya n'asaba. But I wanted to start with showing you that otegeere nti regardless of who is going to be chosen, bwe bagenda okulonda yenna, it doesn't matter who they choose, abantu bagenda kuvaayo bawakanye. You have to realize that baagaana Munyagwa Mubaraka mugati gwa bata, and Munyagwa Mubaraka mugati gwa bata yalowooza nti ali sort of exceptional mu byobufuzi byazannyo oba byaweereza. Ne bw'aba ayogera you can detect that subtle arrogance, which is fine. But look, Museveni si yali asinga obugezi mu baagenda mu nsiko. Era Elon Musk asinga obugaga si asinga obugezi mu nsi. No. Albert Einstein talina bugagga Elon Musk bw'alina, oba Isaac Newton. No. Ebintu ebimu ebireetera abantu okubeera mu kifo ekimu okusinga abalala go beyond what we can see and interpret with our own eyes. Now, you can consider yourself to be smart, oyinza okulowooza oli wakabi nnyo otegeera ebintu, but it is, you just have to accept reality. Nti olwaleero opposition leader mu Uganda, it is Bobi Wine. Now, you can twist yourself like pretzels okugezaako okukidismissinga, and it doesn't take away the fact. Now, I understand you might have that unbelievable, huge allegiance to a one Dr. Kizza Besigye, whom I truly respect and appreciate ebintu byakoledde liberation struggle n'ebyakyagenda mu maaso n'okukola. But you sort of look like a fool when now you start doubting the potential and the influence of a new kid on the block. I am sorry, that's the way it is. Ekyokulabirako, Michael Jackson gwentwalanga greatest of all time mu pop takyali. Umanyi kati omukyala yasinga okutunda mu nsi yonna ng'omuyimbi owakabi Taylor Swift. Nyinza okuba simatira Taylor Swift siwuliza music we naye bwe kiri, I am sorry. Anyways, I'm getting ahead of myself. Kankuzanyire wano eno ebyakoleddwa bamuyita Alex Luswa Luwemba. Yagenze ku malaalo
agasegirinya ebyo ebigambo byayogedde ku maaso taata ayi taata nziza okulopera olutabalo taata kaadi ya Kawempe North egabiwa ku lunaku olwokubiri taata nsaba olwane nga bwe wayogera nti fight hard nsaba olwane mu buli mbeera. Now I'm sorry to pause you njagala osome binene ebigambo ebiwandiikiddwa ono omwana I just landed it on Twitter simumanyi ono mukyalo bamuwala agambye nti it's petty that Alex Luswa PA to former Kawempe North MP Honorable Segirinya Muhammad will with all his efforts he won't get the National Unity Platform flag due to the corruption and greed by NUP leaders led by Bobi Wine. Yesu nagamba tibagenda kumuwa card olw'obusosoze no olw'enguzi eri mu NUP ng'ekulemberwa Bobi Wine. Talina kyamanyi ku vetting process. Talina bujulizi. But because she wants to sound smarter than she is, corruption. Tanaba na kumanya nigu bagenda kujiwa. But do you know why? This is some sort of a preemptive tactic. Bagala babenga abakusookayo. Bwokola ebintu bwe biti. Bagala bagaslighting judgment process eya NUP. Bagende oboli awo bagabe card out of emotions. Abantu bagambe batatu tugenda kujimwa bane tujimwe tunyiza abantu. This is not how politics works, let alone life itself. Tubagenda kujimwa kuba no. Taina cha jayo nagamba my brother Luwemba wewe muze stop comedy flag mye. Now ochiraba yenyi kasinga bajimumma aso okudda ku side y'omuntu nagamba Luwemba bali okanda batajimwa kubanga yali mu comedy. Naye ate asose n'agamba nti yateekeddwa okuba nayo kasinga bagiwa candidate ye gw'ataagala ate ayinza okugamba kale ne batanjiwadde Luwemba kubanga yali mu comedy naye ne batagiwa ono. Imagine that. But let's listen to this guy. Yonna taata kadi ebere mikono gyaffe taata tusobole okumaliriza taata bye watandika taata. And look, do not tonfuna bubi kino ekintu kyakola ono guy kino obuzibu no and maybe nesegirinya ne bwe yandibaddewo omanya nti yandibadde akola yakolako edduwa ya kamula limugijjukira nga ali ne munyagwa n'ebirala bingi byazaakola. This can be tactics of Segirinya style of politics. Ndabye abantu bangi abamuvuma n'abamulumba. I don't have any problem with that. Chikode kasoba nga tokoze kintu kyonna kimenya mateeka it's fine. Amalwaliro tugateekeko omukono taata gasobole okubeera nti gatambula kubanga naawe kye wali oyagala taata. Wali tonyumirwa nnyo kutwalibwa mu nsi z'ebweru okulaba nti ofuna obujjanjabi taata era kyakuluma nnyo okumanya nti obujjanjabi bufuna bweru taata. Zisegi bokisi abakyala beeyagale taata waŋŋamba ncyamuke emmotoka y'ebbeeyi neme kugivuga taata sigenda kugivuga taata n'ekyensaba taata olwane okwate ku mitima gy'abakadde baffe taata bagaba kaadi taata olwane nnyo. Now this is emotional manipulation. Taata kwata ku mikono gy'abagaba card. It is bagikozesa manipulating through emotions. Okulaba nti obakwatako ku mitima taata emikululo ogwogunono taata gwolesa omulungi ennyo buli muntu akwenyumirizaamu taata bye watandika taata bireme kufa twongere okubeera nti tulaga ekifaananyi twongere okubeera nti tusiga ekifaananyi kyo mu maaso n'omukulu ogwo gugende mu maaso taata nkwegayirire towummula Honorable Segirinya towummula ensi n'ensi erinze olunaku olwokubiri kadi lwefuluma taata towummula teweebaka kuba nange seebase taata nga bwe seebakanga taata ng'oli ku kitanda taata ne seebaka nensobola okukuuma ddamula. Do you listen to the arrangement of words? It's very smart mu bintu byali mukola waneeno byali mukuzanya nga bwe saawu mulango oli mulwadde. And look, Alex Luswa Luwemba, you are not my preferred candidate. I would like the card to go to Nalukola oba Seluganda oli ndoza Magala naye naye bagikuwa mpagira gwe buli muntu oli waddemu okulondawo singa bagiwa gwe enzira mabegawo okubeera nga tulwanyisa aba ba NRM. Nze njagala balondeko ku Nalukola ne muganda waffe oli yakava mukomera benjagala naye kino kyoli mukola nkwebaza byonna bye wakolera Honorable weebale nnyo weebalire ddala era kye wakola tekiina muwendo n'ekifo kya Parliament tekikijjaamu era tolowooza nti olw'okuba siwagira gwe ofuuke member wa Parliament
mbunyooma ebintu byewakola mu kuyamba muganda ffenno nze ndowooza nti mu busobozi omu ayinza okuba akukirako. That doesn't necessarily mean I have anything against you, no my brother.